Eno ye Wolokoso. Wolokoso mu weekend taxi. Wolokoso mu weekend taxi. Wolokoso mu weekend taxi. Savugidewa. Ani gwe bakutte nani? Ani akumenya ukani? Yonna mu Wolokoso. Wolokoso. Kuchenda musanva kasisa sotu from Mofa Radio Simbe Mpologoma Enunja Yedembe atukyali mu Wolokoso mu weekend taxi ate ne tugamba mpozi tubakulisa mwena ababadde mu bivulu ebyenjawulo. David Lutalo yabadde mpozi walere ku Freedom City mwebale kujja ate olunaku olwaleero ali wali ekawanda ku Darenas wagenda okubeera mpozi olunaku olwaleero ate olunaku olw'Sunday agenda kubeera Emitiyana. Therefore tubere mpozi nga tukola ki nga tugenda tumusupporting ate olunaku mpozi olwaleero Yerema Namakula ali wali eri mukono ku Collins naye tugende mpozi tubere nga tumusupporting ate ngenda kuzomweza 21 agenda kubeera ku Joggies Bulaga ntugamba 22 alugenda kubeera mpozi lunaku lwa kusaba visa kugaba visa n'embira byange wali eri mpozi ate ekakiri ku Freedom Gardens wetugenda mpozi okubeera nga tubeera bulungi nnyo nembuuza ku mwena abatumbudde mbuuza ku Namutebi Ranix ogamba otya wali okubeera mpozi nga gyoli nnyo nembuuza ate mpozi ku Days ogamba otya wali eri ku Uganda Institute of Business and Media Studies nembuuza ku Promoter Juma ogamba otya Gats MC ogamba otya Mukisa Ronald Philo how are you eyo myaya akola video wakabinyo ate mpozi netugamba waneno mwena abewa abakola kino abagenda okwewandiisa okufuna mpozi bursaries okusoma mpozi wali eri ku ssomero lya Luwero School of Nursing okuwandika kwatandise dakitegeeza gwatannatuuka beera mpozi ng'okola ki nga otuuka ojje wewandiise bulungi nnyo. Ken's Production abekawempe baagala bazanyi ba firimu gwe naye ng'oyagala okuzanya firimu agenda mpozi wali ekawempe ku Ken's Production oba osobola okuyita ku noti 7 noti 3 45 23 remote control noti 7 noti 3 45 23 simu eno naye yetedinga ekitagwayo okay noti 7 noti 4 21 0 noti noti 7 noti 4 7 0 47 inamentu remote control agambye nti Badjo Zani Brown yamuyisa bubi nnyo kubuzizako nnyo remote control nembuzako ku Nisha nembuzako ku Ibra manager wa Biniganta ogamba kubuzizako nnyo manager wa Malusako ne Bosco Katala wa City wale kwata mutumbudde Mpologoma Enunja Yedembe wali sajja abeerako nnyo nga atumbudde kale Clever J nga ono mpozi mumumanyi bulungi wiki ewedde era nga mpozi yalabikawo ku stage y'omu Kampala wano era abadde ajja kuba omuziki bw'atyo mpola nga bwe kiri nti Clever J muziki abadde azzeemu ogukuba era nga akatambi kwabadde asinga okutambulira ennyo giyite oba omugendo kwatambulira ennyo kati gwe gwa Yesu oba oliawo Yesu mpozi yabadde amuviiriddeyo asobole okubeera mpozi ng'afuna manager mu managinga obulungi gwe bayiseemu Namasaka era ng'ono babadde batuuse ku kukaanya nga bagenda okubeera mpozi basayininga endagaano egenda okubatambuza obulungi basobole okuyita obulungi mu mbeera asobole okudda ku maapu wabula ne bitagenda bulungi nga bw'owulira wano. yali yansaba kodde okubeera manager we ng'atera nnyo okujja ku bivulu byange n'ayingira ku byuma byange adde ensonga bw'ogitaba nakwate ku lutalo netukaayana tikyavaamu mulamwa kati nasooka nansirika naye olunaku olwaleero badde ndi wange wakanajja najjamu ensonga eri nange nemukkiririzaamu nemugamba kale kambeere manager wo naŋŋamba naye ndudde nnyo nga buli aŋŋamba okubeera manager wange taba tufuuke siriyasi batunakikola tusayininga abamawulire abazze bajje nkakase nekubeerawo mu bbanga n'abalediyo babifune ne mugamba kale kuno nonsazeewo manya nsazeewo mukwasiriza n'agenda okukola vidiyo. Sebunya Rogers amanyizibwa nga SB4 omukulu ono munnamawulire byonna bakira bibanga ebigenda okukwate nga bigwa bwe biti abula ate SB4 n'afuukira Kalemera eri omukulu amanyiddwa nga manager yabadde omupya amanyiddwa nga Munamasaka wanene okuba kusuuza mugati mukulu ono alabika okubanga Katonda ali naye kubanga SB4 yategedde mangu nagate kijja kusoboka tekijja ate ne waddayo omwami simanya bamwesa
bamuyita SB4 najja nga complaininga bw'alabye ku mukutu nga babitaddeyo ate omusajja ono nze namuposinga ekibisheka ebadde n'amugamba wamposinga era nteeka ku social media nga tukinziganyiza n'agreement netugisayininga. Okusinziira ku babaddewo mpozi nga mwe mubadde Jesus ngono munywanyi wa Clever J nnyo agamba nti n'impapula zibadde zimaze okusobwayo bulungi nnyo nga batandise bakulukuuta ko SB4 ani gwe mujja omugaati mukamwa kati ye Jesus n'anyiiga n'avaawo n'agenda. SB4 yaddeyo n'ayamba Clever J n'amukwata ensole nga bonze ng'obiraba n'amuzza mu bantu ate ye yafuuka maneja mu mutima nga tagambye kaakatira omuntu kugamba SB4 ko maneja wa Clever J ng'agamba sisobola wabula ndi muyambiwe kaakaza tebenfunye maneja luli bepesa nyimba kusimba n'atukubira n'agamba lwakimugenze kula interview nga tefungambi sobola tegwatali maneja kakati tetubadde awo twamukubire nenga presenta era abadde kyali wa Clever J ate ne baze bakyankalanyizaawo kyankalanyambi Clever J muyimbi wange yolololololo kati oli abadde amaze kukola nagano ng'amaze sayinika muyimba sayinyiza emyaka 5 nga sayinyize nani Namasaka Lukwago kakati ate nze okunyiza nnyo ne boogera ebigambo bingi ebisongovu n'ajja mu kwanyisizanya ebigambo nembuga motoka yange nze n'ebitalo n'egenda. SB4 natabula eyokokolwa mu nsonda zonna omulimu Namasaka Sako ne Jesus okumugyako Clever J kiyinza okubanga bakira kijja kuba kizibu mu butuufu okubaddiza omuntu ono kubanga oba okyamugamba eby'omunju oba lukiwe kibayita olugambo n'akuloopera Abashiwa batuusa sayininga SB4 n'okumba kwerima nananja batugambye obuvubuka bamuyita Jesus agamba nti SB4 ameze akasajja agamba omwana amugye wala nnyo yajje wala nnyo Clever mubuuze ya Clever Jesus agame munanyi bakusayini okusinziira mpozi bwe tulaba ensonga eno tetumanyi gyegenda kuggwera lwa nsonga omumizi n'omuwulutanyi basisinkanye era nga bw'owulira wano abuulira SB4 n'amubuuza musenyi nga muyimbi okwoyemedda agamba kakati Clever J tyandigeze mu media ze yamukomezaawo abantu bamusikirize kunze obadde luddawa nga tojja kumusayininga etumugamba waze muyamba ne waze kyama Clever J yayimbako kati nendaba kale nga bicyankalanyiza kakati waliwo abagayi abajjako ewaka wa Clever ne batwako ku mmere bikiri bye baleetera katuyita obuyambi okuleetera Clever J leetera be baleeta n'esindi waka n'akyala ate booli ne bajja boogera bingi bingi nga bisongovu nze neŋŋamba akantoke nvuga emmotoka mbeo kale nga nfunye obusongo. SB4 kugambye mumanyinga omunamawulire kati ate okuba mu ntalo z'okumanejinga omuyimbi nga Clever J kiba kineetagisa okubaawo n'ekibuuzaawo. wagende wa Clever J nga munamawulire nga manager mwayagala kumanejinga muyimbi je kyakutwala ekyo nagende wa Clever J munoonya mukwano gwange noonya omuntu oli gwe nali nzikiririzaamu nga sikyamputa emunoonya nodekamu efutu yonna yonna okufuka nali njagala nze kati yegwe manager w'okuntiko manager wa Clever J omutongole mukwasaganya gwe desebo naye tunaba tufunye manager omulala Clever J muganda wange tusakuteŋŋana era nja kuba weezi. okusinziira mpozi ku Jesus agamba ono Jesus atali oli ati ne musajja wa Clever J yajja wano n'atugamba luli yayagala erinnya lya Jesus Kristo eribeera wano yeriri baliddako agamba nti bano abasajja babuukidde etokota ye yaliwo era mu ntandikwa era omu ku basajja abaatema akadongo n'akazimba ennyumba ya Clever J bano babuukidde embuukire naye newankubadde bino byonna bibaddewo ye tasobola kuva mu musajja we akyamwagala era bajja beera bonna. kati gwobadde okulangani wa Clever J kati nze emyaka 7 mbadde ne Clever J nga promota we oba nga mukwano guba muganda we gwe okyali naye oba mwawukanye nze siyinza nkwawukana naye kyalina ensonga nze ndi mukwano gwe
ate nze muyange wasooka basigadde bonna kana n'ennyumba mwali yazimbibwa ku maanyi gange ate mwagalizayo so ne bwe wajjawo ebinyiiza nyigamu era nenzirira muntu wange kwensonga obuzibu bwe mumanyi. Obadde wamufunidde Munnamasaka oba Munnamasaka yazze yekka? Era nze yamufunye. Okusinziira ku muyimbi Clever J agamba nti yadde babadde bamaze signinga contract ne mukulu amanyiddwa nga Munnamasaka abula kirabika Kagere SB4 bw'atamye ayitako okubate nga damotula mu contract eno nga Clever ono naye ndi wano nayo. Lesapa nebaleko baba ekiri awo kubanga mpologoma kutaba oyo abala agatifunye nti obadde ofunye manager akusayininga naye nanga ndaba ali anda manager ali anda SB4 tukyagenda kwongera zikati seba kosancha naye nga contract ye tesayiningiddwa tuze muyinza okuddamu kikola nga tulinanye kati Jesus akolanga ali kusaidiyo promota kubanga ekyalada kyogera nange katitegera mawulire omali mu kusenguka kwange kitasanyawakwawo nga tosaawo olujja mu kutandika bala bavubuka basatu waawo ekitegeeza akyali muntu okusinziira ku manager mpozi omupya Munnamasaka agamba osanga oba oliawo ekintu kiringa ekiwedde newankubadde nga yasoose kwesikamu naye babisootinze era wano endongoka ku ndiiri egenda kutandika kaalo ku kaalo lukoba ku lukoba. Akati oluvannyuma nfunamu okutya nga ndaba oyo gwogambye aleesemu ng'asika omuguwa nenjira n'okwagala kivaamu naye omuyimbi n'aŋŋamba nedda tokivaamu ono tiyansayininga naye yannyamba n'ansitula era saamukodde mwogeddeko ne mumawulire nkyatambula naye banga singa yasalawo nti maneja wange ate sandivuddeyo kunoonya muki Manager mulala nentuka nomugamba nsayininga ate yagamba tukolese agreement ey'olulimi ate nze sikyenjagala katiba bitobozadde mukama wange. Kati kitegeeza Clever J mutegeragana agenda beera nga ali under management yo netusayininga n'okusayininga naye ndaba ntuzikola n'azisayininga buli kimu kati kibadde kimazemu amaanyi kyoyo kujja nsagala bintu byakukayagana. singa SB4 teyabadde nattabula mu kusooka singa mukulu Clever J yagudde dde mu bintu era bino bibadde balina okutandikirako. Tubadde tutandikiddeko era kukwata nnyimba vidiyo n'okutandika okulaba social media zammwe tutandika okulaba nti ziwanikayo omuvubuka tetubaddeko kuba waliwo oluyimba olwakolebwa vidiyo lwensanzewo naye ng'abaga tibalukoze bulungi nnyo kati ne mugamba tukwate olulala kukino ekiriwo olube nga tusobola okugira mu pushing eno eriwo. Ono ye Wolokoso mu weekend taxi. Okay, nyongere kubuzaako era gye sokwate ng'otumbudde empologoma ennungi ey'eddembe gubuzizaako nnyo mukulu Michael Martin munnamawulire waffe wano agamba ajagala kumanaginga Clever J. Bangi n'abasaba wano managinga Clever J nga bikyalimu ebintu aliwo n'emboowa naye agamba nti nenjagala mu managinga bangi baagala okukwatira bamanaginga mpolampola kale